Ochalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1. Daddy ngazadde omwana namuteekamu ssente namuweerera ate n'atuuka n'akula bulungi nnyo. Era wendi mu bagenyi abangi abazze wano tulina Daddy agenda kubatubuulira Nantumbwe yamukuza atya. Baby Jaria alabika bulungi. Saka tulabe Daddy kyatugamba tovaawo tutali mukolo n'embaga. Daddy nyabo nango basanga amanya gange nze Ajuma Lusekonde Nsereko nebaza Mukama Katonda okundusa kula lyantusizaako na kulwaleero yanebaza Mukama Katonda lwebenda byansobosezaako okumpa mu mukolo gw'omwana wange. Amiina. Ndi musanyufu nnyo kulwa muwala wange Jaria Nantumbwe. Mwana mulenzi atwala Jaria yo bagambayo bugambo ki? Nebaza mutabani wange Asani okwewaayo n'abeera omusajja omuvumu n'asalawo ajje mu maka agange ajja yanjule Jaria. Era nebaza nnyo mama Asani okuza obulungi Asani n'ataba muvubuka wakulowooza ndi kafuna omwana wange adduke naye. Era ndi musiimu nebaza mukulu munnange. Ndi wano nanyini sente Hassan asazewo okujja maka g'abakadde ba Jaria amwanjule mu butongole era agenda tubuulira birungi ki bye yamusangamu ebyo bimufudde omukyalo ow'enjawulo okusalawo ajje mu bakadde. Sebo olugendo nduyiseemu ovuddeko luddawo okujja eno Gayaza. Nvudde Masaka nvudde Matete Masaka Kampala. Anti yonna obeerayo? Yonna mbeerayo ndi musajja musuubuzi. Jaria kitundu kunze kuba Jaria mugumiikiriza ate Jaria alina okwagala ekya Jaria alina eddiini anjagala ate ampe ekitiibwa ate ayagala ne bakadde bange era abawe ekitiibwa. Ensonga lwaki twayinza okwebuuza owe Masaka Matete oweno Kalagi yamusanga wa mumaze ebbanga kina? Jaria tuludde kuva mu vacation ya senior 6 nga mulaba paka oyalekera okunetolooza nakkiriza nange nensalawo nenzija naye nga tukola naye Kampala awo ku channel mukyala musuubuzi nange ndi musuubuzi weewaawo ffena tukyali bato myaka naye alhamdulillah twebaza Mungu okutufuula ekyo kyetuli bangi abali myaka gyaffe nga bali egombye okuba nga ffe n'olwekyo tuba balyaza amaanyi obuteebaza Mungu. Bugambo ki obulungi bw'oyinza okugambayo Jaria ku lunaku luno? Obulungi enyiza omugamba she's so sweeter than cuckoo. Bwenjogerako mulungi owakataketake alabika obulungi ayambadde engoye toyinza nakukikkiriza bane buli lugoye lwabadde ateekamu ng'oyinza okugamba nti lwe lwandisooseemu. Omwana yeetaddemu ssente ate nga ne Hassani love nzigumivu ddala omulungi ndi naye wano kababuuze kababuulire biki byasuubira mu bufumbo bwe. Sweetheart bannange olabika bulungi oba okikola otya? How are you? Fine, how are you doing?
Olunaku luno olusanze otya? Lungi nnyo. Nnyo. Omulungi Hassan yakusanga ludda wa yakutandika atya era byaggweddewa? Kanaye biwanvu n'ekyenyinza okugamba eba butandisappointing akuba mbeereddewo nnyo. Nebaza n'abazadde bange bonna bembeereddewo. Ne mama yanzalira omulenzi naye neyanza nnyo neyanzeege. Barakallahu fiikum. Linnya ki ery'enjawulo ly'oyita Hassan kuba yatubulidde lyakuyita baaba nga liri Nsufu? My favorite. Jari assalamu alaykum. Omwana omulenzi Hassan agambye tibiri muno bwe bibeera ebitono akeediza omukuggaliramu gwe mukwano n'akusaba tugeza n'osumulula keesi eno nga waliwo abakuli okumpi olinda ng'oli mu kisenge we fana ebisumulula bwomu yalabbi ne gukuyiikira naawe onaakiwulira kale mujjewo muwala wange ate agende yeeteekereteekere byalo ono nga afunye nnyingi mukoleko muwala wange gye tusale butefuna ddobolo n'ebiyonjo byonna bibawo oba mwali kimye guno kalabe kahaaja empisa enkaaga ezo n'oziddawa kale ekisembayo abo kati mubate nshana bakwase kanzuzi bakwase yanga moshe ngulabo oba okutta esatu ekyamazima taata gwemwali bikozi ono naagikutta agitya olaba aliko n'abasebe kale tugenda ku keeki kati wata twatuuse dda 6 yes 5 yes 4 3 2 1 nabaseeka wavaayo Mbebaza bwebaza yonna gye mutudde ku TV zammwe okulaba programu eno emikolo n'embaga. Nze ngamba nti kibadde kisufu kibadde kijjobi yonna emikolo gyaffe gye tutambuddemu olunaku olwaleero gibadde misufu era nga nammwe bwe mugyerabiddeko. Timothy ne Esther ate mmwe mwebalire ddala okukola omukolo ogw'ekitiibwa bwe gutyo n'abazadde mwebala ebigambo ebirungi bye mubuuliridde abaana okutuuka ku kkula lino. Esther kuuma akamwenyumwenyu ako ng'okakumira Timothy abenga buli kaseera kulaba ng'ekimuli mu ddiiro lye anti okimanyi kasimayiro ako ne kasikiini ako byebisinze okumukuba n'empisa zo yongere okuzikuumira ddala nga zezo zennyini ezimuwaliriza okujja mu bazadde. Ayeyo bwe tuvuddeyo ate Hassan ne Jalia nammwe tubeebaliza ddala mwebala okusalawo mulabika ng'abaana abato naye ng'ate decision gye mukoze yesinga obukulu n'ofuna munno gwe weesigamako. Nze nno mbagamba nti abaagalana bw'ofunamu okusowagana sooka weetondere omwagalwawo nga temunnaba kupaaluuka nti ate musatulukuka kubanga temusobola kuddamu kutuuza abantu nga bwe mutuuziza naddala ab'ebitiibwa bemuyita ku mikolo gyammwe gino. Omwami ekigambo sorry kitono nnyo naye ng'ate kyozaako ennaku ku mutima gw'omukyala. Lwaki nedda mbadde Margaret Lukwago abakyala akakodyo kembagamba nti bw'oba tuse kukula nga lino yongera okwekuumira ku mulembe yongera okwekuumira mu sheepu yongera okwekuuma nga olabika bulungi n'okusinga bali abakyanoonya lwa nsonga nti omwami tulina okumukuumira awo nga talabankana. Sigadde nze Margaret Lukwago kankomaawo ku lwa Jamila Nampeera tujja kuba tusisinkana Sunday jja Mukama nga yagadde abagole baffe yonna gye muli mubeere bulungi mweraba.